Maliriza show nako lero munzikize malize n'omukyala the beautiful, the young, the talented, the one of my best vocalists of all times between we sawa zino amanyidwa nga omukyala amanyidwa nga Chosen Becky egonaitede ku mawulire ge ng'ali n'omwami amanyidwa nga Dictator Amiri, one of the finest bloggers, omuvubuka omuto ate nga naye ali adisaamu nga mumanye nakusinyagezaako mukwasaganya era nga munnange embeera nga emugimanyi tugezaako ku bantu gye batuusako mu buli mbeera. Omukyala ono olunaku lw'eggulo naye twamufunye mu ka exclusive interview nagezaako kuba nga atubuulira engeri gya celebrating mu Women's Day. Mujjukire muno y'omu ku abakyala abaavaayo ne bazaala abaana ku at a very tender age ate nga y'omu ku bakyala bavuddeyo ne bakubiriza bakyala bannaabwe nabo bawozaale okitegedde kubanga nadduli omulanga gwa nadduli gwali zaala mukole ki Emma zaala oyale sikyo Emma tabitegeera ebyokuzaala n'okwala because akyali mwana muto naye nga ye Kasagga abitegeera ne Lawrence amanyi tebayita okuzaala kasitoweza emyaka 18 nomanya muna amazzi goba olina gaba gasobola okuzaala. Kati munange Chosen Becky yatubuulidde story ye y'essomero engeri gye yavaayo n'abeera ng'akola ki kyekyamuggya mu ssomero. Munjukire Chosen Becky yamalako okusoma kwe era teyagenda ku campus kulamu n'afuna degree oba ki okitegedde naye atubuulidde the reason kyekyamujja ku ssomero era natugee muno ye munnange emboozi ye eriwete ekyamujja mu ssomero Chosen Becky ono gwe mulaba oba gwe mulaba ebifaananyi byebyo yali muvubuka eyamufunisa olubuto eyamulimba nti amwagala nnyo nga bakamala P7 yaabwe eri e Masaka era omuvubuka ono ekyenjawulo kyalina kyali kyakuba muno ye ku ssomero yajjanga ne chipusi. Kati nga Chosen Becky talabanga ku chips kati n'omuvubuka ono wajja ne ku chips ku ssomero kagamba ye maama munnange abo kitawe baabo bakikuba baamala kati nkonyumiza ki omuvubuka lumu babagenze mu kadanke Rivers Party ya P7 Chosen Becky ng'ategedde obuzina bwa Station Mayanja buno eno enkola ya taxi agikowaya ng'anyeenya ekiwato omuvubuka n'amulaba n'agamba Chosen Becky nkwagadde ko Chosen Becky onjagadde kyekyo kyotegeeza kati munnange omuvubuka nga nkwagadde nyera okumanya nkwagadde njagala tubeere ffembi nga gwe mukyala wange nga gwe girlfriend wange yenze bwe ko yanze yo mami yabiŋŋaana ko ye ko omuvubuka okimanyi buno oba onjagadde ngenda kuleeteranga chips Chosen Becky yawulira ekya chips n'agamba kyokka ate chips siziryangako bulijjo mbadde nze n'amubuuza okakasa ko yenkakasa n'amugamba ogenda kundetyanko nebiri ebintu bya red nga Chosen Becky ebintu bya red nga ne tomato sauce tamumanyi kati munenga omuvubuka agamba we bamuyita tomato sauce ko ye tomato what ko ye tomato sauce nga bakola we bakuba akayimba ka Sesha Mayanja ke yali asinga okola okwagala Chosen Becky nga tanyola kiwato ng'ovubuka takwata mu kiwato enkeera nga Chosen Becky munnange ku break atoze yagenda ku kantini ogula obundaazi munne emabega Masaka basikanga nnyo buno obundaazi munnamungodi ne pad omuvubuka nga takuba Chosen Becky surprise nga amuleetera chips mu container Chosen Becky nga awulira essanyu okuva olwo Chosen Becky ebyaddirira yoli omwana gw'owulira Chosen Becky yazaalira ku myaka 15 bafunamu kiwanga kati munange emboozi ya Chosen Becky era Chosen Becky yagambye muno kyova olaba ekirimu ku birito oku celebrating Women's Day ye nsonga muno munange yazaala yazaala omwana naye omwana ono yandimutumye chips kubanga omwana bamukwanira ku chips. Anyway, ye emboozi ya Chosen Becky aho tetugenda kusukkawo olunaku lwaleero amanya nze King Smith nga bulijjo kyoyinza okukola kyekimu subscribe nga tujja kuba tukuleeta emboozi endala kozi Lawrence gweokwanira ku ki gwe tebakwana okwana Lawrence yakwanira ku kamera gamba nja kukuba ebifaananyi nedda Emma yakwana Lawrence ojjukidde Emma gwe yakuye emboozi tugenda gigenda mwejja kukola lunaku lulala amanya nze Kabaka Smith nkola ne Charlie wange amanyiddwa nga Emma. Lawrence yakomyewo okuva mu kufiirwa mwebale musabirwa yafiirdwa ankowe abaagala okuba nga bamumusapootinga ab'amabugo. Lawrence enamba y'amabugo eriki tomanya wayinza okuba yakuwase bakuwayo ekiwaya ekyamabugo oba jangu wano mu kamera abantu 0706 gisome enjo gamba 0777 0706 776906 ye namba y'amabugo ya Lawrence ayagala mutereka ekiwaya mutereka olwo ekikumi ate Lawrence bakuteerako nga bakuteredeko amabugo kubanga amabugo gago okitegedde boss yakomyewo era tugenda kuba tuddamu okukakala by'emirimu gino nga we muba mugiraba naye nga mbeereddemu bamuyita Emerson okitegedde Emerson on the lens ye Emma nakutuuma linnya ki Emma on the lens
tugenda kutuma Emma on the days Emerson ate oyo naye munnange yabaddewo kubanga kutusako ebifaananyi birungi nga bino katwekolemu katonyo beti nja kuba nkoma olunaku olw'enkya mbagaliza bisinga happy women's day naggambye bweyagala okubanga okwatagana ne women's day kyoyinza okukola kiki kimu kyokka kyokka sindika ekifaananyi kyo eky'omukyala g'ocelebratinga ku nnamba eri 0777 3117 31 tujja kuba tucelebratinga women's day wamu naawe yonna mu nsi gy'osinza okuba ng'olaba emboozi ekyozembeki betebadde era nze ekyozembeki kyali wange gamba kimu ne dictator Amiri omwana mutuume chips